Tukwaniriza mu Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere mu Mukubira Zone. Omusumba mutuukiriza Hanning n'abaweereza ba Katonda abalala bakwaniriza mu buweereza obusimbiddwa ku kigambo kya Katonda. Tulina endagaano ne Katonda ey'okusimbibwa n'okwebazaamu okuva mu Ezekieri 37:26-28. Ojanirizibwa mu kusaba kwaffe okwa Sande okuwa abakkiriza okubikkulirwa okuleeta okukyusibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ku Lwokuna tubeera n'okusomesa okuwa abakkiriza enkozesa y'ekigambo ey'amaanyi. Obujulizi obw'obulungi bwa Mukama bweyongera bulijjo. Osobola n'okwegatta ku ssomero ly'abakozi b'ekigambo abaana ba Katonda mwe basimbirwa mu kigambo kya Katonda ne bafuna amaanyi okukozesa ekigambo kye okufuna enkyukakyuka mu mwoyo ne mu mubiri. Essomero lino lya bwereere, tetusasuza. Tunaasanyuka okulaba. Tusangibwa Makerere mu Mukubira Zone okumpi ne Makerere Business Institute ku Saapolo Kagwado. Esanduuko ya Katonda, the Ark of God, ezze n'amaanyi ga Katonda has come with the power of God getalabangako. that we have never seen before. Gamba amina ennungi. Say a good amen to that. Era esanduuko ya Katonda And yet again, the Ark of God, esse wakati mu lutalo. in the midst of war, Awe ganyookera. where it is hottest, Esanduuko wessaawo wennyini. that is where it is. Ogenda kulaba Katonda kyagenda okukola omwezi guno. You're going to see what God is going to do in this Sinnawulira month. amina y'abakkiriza. I haven't yet heard your amen. Mu Samwiri ekyolubereberye In 1 Samuel essula 6 chapter 6, onya olusooka. verses 1. Samwiri ekyolubereberye essula 6 onya 1 olusooka. Samuel 6, verses 1. Wagamba nti awo essanduuko ya Mukama yamala emyezi 7 ng'eri mu nsi ey'Abafirisuuti. And the ark of the Lord was in the country of the Philistines 7 months. Essanduuko yagenda wa? Where did it go? Essanduuko yagenda wa? Where did it Mu go? nsi y'Abafirisuuti. In the country of the Philistines. N'emalayo emyezi 7. And spent 7 good months in that country. Nokyo ekibuuzo kiri So the question is, yatuukayo etya? how did it get into this country? Kubanga Abafirisuuti Because the Philistines si Bayisirayiri. are not Israelites. Abafirisuuti si kika kimu eky'Abayisirayiri. The Philistines are not part of the tribe Abafirisuuti of balabe Israel. Bayisirayiri. They are the enemies of Israel. Era baali bayigganya Isirayiri. And they were coming Era mu against kiseera kino the Isirayiri Israelites. baali baddu b'Abafirisuuti. And in this time, the Israelites were slaves to the Philistines. Nokyo yatuukayo etya? So how did it get to the Philistines? Samwiri ekyolubereberye 1 Samuel essula ey'okuna chapter 4 onya olwokutaano. and verses 5. Awo essanduuko ey'endagaano ya Mukama And when the ark of the covenant of the Lord bwe yatuuka mu lusiisira Abayisirayiri bonna ne boogerera waggulu n'eddoboozi eddene n'okuwuuma ensi n'ewuumira ddala. came into the camp, all Israel shouted with a great shout so that the earth rang again. Awo Abafirisuuti bwe baawulira eddoboozi nti eddoboozi eryo lye boogera waggulu ennyo mu lusiisira lw'Abaebbulaniya amakulu gaalyo ki? Ne bategeera ng'essanduuko ya Mukama etuuse mu lusiisira. Enya Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to the name of our Lord. Awo Abafirisuuti ne batya kubanga baayogera nti Katonda atuuse mu lusiisira. Ne boogera nti zitusanze kubanga obwedda tewabangawo kigambo ekifaanana bwe kityo. Zitusanze, ani alitulokola mu mukono gw'abakatonda abo ab'amaanyi? Be bakatonda abo abaabonyaabonyeza Abamisiri mu ddungu n'ebibonobono ebitali bimu. Olw'omwenda Verses 9. Abafirisuuti ne beegamba muddeemu amaanyi, Be strong mwerage obusajja and quit yourselves like men, mu Abafirisuuti, O ye Philistines, muleme okuba abaddu b'Abaebbulaniya that ye be not servants unto the Hebrews, nga bo bwe baabanga abammwe. as they have been to you. Mwerage obusajja mulwane. Quit yourselves like men and fight. Abafirisuuti ne balwana ne Isirayiri. And the Philistines fought, and Israel Isirayiri n'akubibwa. was smitten. Ne baddukira buli muntu mu weema ye. And they fled every man into his tent. Ne waba olutta lunene ennyo. And there was a very great slaughter. Kubanga ku Bayisirayiri ne kugwa abasajja abatambula n'ebigere 300,000. For there fell of Israel 30,000 footmen. Emitwalo 3 30,000 egy'abantu abaafa. of Abayisirayiri. people, of Israelites that died. Essanduuko ya Mukama n'enyagibwa. And the ark of God was taken. Batabani ba Eri bombi
Kofuni ne Finekasi ne battibwa. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas were slain. Enya Mukama ffe libazibwa. Praise be to our Lord. Bwetyo essanduuko ya Katonda That is how the bwe ark of God yeesanga ng'eri mu nsi y'Abafirisuuti. got into the country of the Philistines. Lwali ki? What happened? Lwali lutalo. It was a war. Abayisirayiri ne bagamba tuleete essanduuko ya Mukama ejja And the tuyamba. Israelites said, let's bring the ark of God, it will help us. Kyokka Katonda nannyini ssanduuko nga bamuvaako. And yet they had left alone the God, the owner of the ark. Naye ne baleeta essanduuko ye. But they brought his ark anyway. Olutalo bwe lwatuuka. And when the war began, Abafirisuuti ne babatta. the Philistines slaughtered them. N'essanduuko ne baginyaga ne bagitwala. And they stole the ark and took it. Buli lwe tusoma ebintu ebiti mu ndagaano enkadde, Every time we read such things in the Old Testament, bituwa amagezi ga Katonda. it shows us the wisdom of God. Bituwa amagezi ga Katonda. It gives us the wisdom of God. Katonda God yaleka essanduuko bagitwale. let the ark to be stolen. Yakireka He let it happen. ng'amanyi ekirala ky'agenda okukola. He knew exactly what he was going to do next. Era ne leero ng'oli wano, And I want you to know that today, ng'oli mu mbeera olaba etabuse, when you are in a situation hard bwe kululwa pressed olemeddwa, and you are failed by yourself, Katonda atandika butandisi. God is only beginning. Ngambe Katonda I atandika have butandisi. said God is only beginning. Tonnabaako kye waalabye You haven't seen Katonda. anything yet. God Katonda atandika is butandisi. only beginning with you. Abantu bakusekeredde. People have laughed at you. Osobola n'okuba nga waliwo n'ebintu by'ofiiriddwa. Probably you've lost something. Byonna bikomawo nga And it bibaziddwa. is all being restored, multiplied to Bino you. bitulaga amagezi ga So Katonda. this shows us the wisdom of God. Oleme okuggwamu amaanyi. That you may not be discouraged. Ndowooza Katonda anvuddemu. That God has abandoned me. Simanyi ki kigenda mu maaso. I don't know what is happening. Katonda tannaba kuvaamu. God hasn't yet abandoned you. Katonda atandika butandisi He's naawe. only starting with you. Ate agenda kukola ekintu ekijja. And is going to do a new thing. Tewali era akiwuliddeko nti essanduuko ya Katonda esobola okugenda mu No Bafirisuuti. one had ever heard that the ark of God could go to the N'olwekyo Philistines. Katonda agenda kukola ekintu ekijja. God is going to do a new thing. Naye musoma nze mbadde nnyo mu bintu ebikadde simanyi wanabeerawo ekipya. Pastor, I've been dwelling in all Weekend things. nga I don't know something tennagwako. before the end of Ogenda this kulaba week. ekintu You ekipya. are going to see a new Mu thing linnya lya Yesu Kristo Mukama in waffe. Jesus' precious name. Weekend nga tennagwako. This very week before it ends, Ogenda kulaba ekintu you are ekipya. going to see a new thing. Era njagala okubira Yesu waffe engalo And ez'amaanyi I want you n'akalulu to clap akama. to Jesus and a shout to him. Engalo A ez'amaanyi mighty hand n'akalulu clap akama. and a shout to Jesus. Haleluya. Hallelujah. Naye ekibuzo kiri, So the question bwe is, baginyaga ne bagitwala, when they stole it and took it, kiki ekyaddirira? what happened next? Mukama waffe bazibwe. Praise be to our Mazima Lord. ddala kituufu nti Isirayiri yawangulirwa ddala. Is it true that Israel was utterly defeated Mazima kituufu ne Katonda yennyini nannyini ssanduuko naye yaggwamu amaanyi ku olwo. and God, the owner of the ark, was discouraged that day? Nedda. No. Genda mu ssuula ey'okutaano. Go to chapter 5, Onywa olusooka. verses 1. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Lord Buli Jesus. ky'owulira wano Whatsoever you hear, ogenda kiraba you are going to see omwezi it guno this very month. mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. In Jesus' name. Samuel ekyolubira Yesu 5 onywa olusooka First lugamba. Samuel chapter 5, verses 1 says, Abafirisuuti baali banyaze essanduuko ya Katonda. and the Philistines took the ark of God Ne bagijja Ebenezeri and brought it from ne Ebenezer bagitwala e Asudoodi. unto Ashdod. Abafirisuuti ne baddira essanduuko ya Katonda ne bagireeta mu ssabo lya Dagoni. Ne bagiteeka ku mabbali ga Dagoni. Erinnya lya Mukama waffe Praise lyebazibwe. be to our Lord. Nga bamanyi nti bawangudde. They knew they had become victorious. Kati batuta essanduuko mu ssabo lya Katonda waabwe. So they have taken the ark into the house of Dagon, Nga tebamanyi nti ago era gakyali magezi ga Katonda. not knowing that that is indeed God's wisdom. Ateekwa okuba nga alina enteekateeka. Surely he must have a plan. Ng'ate enteekateeka yetuukira ddala ku kikolo. And yet that plan goes directly to the root. Kyonna ekibadde kibawaga nga kibawa amaanyi. Whatever has been puffing and giving them Nga strength, bagiteeka mu ssabo. they put it into the Yesu shrine. bwe tolina kutya. That is why there is no reason why you should fear. Tolina kutya ssabo. You shouldn't be afraid of a shrine. Essanduuko ya Mukama yakusookayo dda. The house, the ark of God already got there. Sinawulira amina I y'abakkiriza haven't olunaku lwa leero. yet heard your amen.
yesu wali tolina kutya mulogo That is why you shouldn't be afraid of sanduuko ya witchcraft. katonda yatuukayo dda God's ark already arrived nabadde there. ejjo mu kusaba While I was praying yesterday, mukama naŋŋamba God said to omwezi me, guno this very month, essanduuko esitudde the ark of God has set off. newankubadde omanyi ffe tutudde mu ggulu ate na wano weetuli You know we are seated in heavenly places and even on mukama earth we are atudde here. mukama gy'ali mu ggulu ate naffe munda mwali muffe God is present in heaven and He's kati in mukama us. yaŋŋambye essanduuko esitudde okuva mu nnyumba zammwe naye ate mweri So He said that the ark of God has set off from your houses Mbona and yet Yesu it is tudde. present. And yet it has set off. ogenda mu kifo gwe To otolinnyangako go to places you've never gotten to. mukama yaŋŋambye God said nti to essanduuko me that abamu ku mmwe abali wano some of you, ekutte n'ennyonyi the ark has even taken a flight. eri mu bbanga eyo erina gy'egenda It is in a flight. It is headed wiiki somewhere. eno This very week, ofuna amawulire okuva ewala you are ag'obuwanguzi getting good news from wiiki afar. eno This very ofuna week, amawulire ag'obuwanguzi you're okuva ewala getting news of victory from afar. abamu ku mmwe Some of you, essanduuko egeze ku mmeeri the ark has taken sheep. erina gy'egenda It is headed somewhere. erina ku lulwo For your sake. egenda ku lulwo It is going for your gwe sake. olaba oweddemu amaanyi You see yourself olaba discouraged. tokyagasa You see yourself tolina you kyoyinza can't kukola help. There's naye nothing you amawulire can do. amalungi gali nti But omwezi the good guno news is this month, ng'okyali mu mbeera eyo while you're still essanduuko discouraged, ekusooseeyo the ark of God has gone ahead of essanduuko you. egenze God's ark has gone Era ahead waliwo of you. ekigitutte. And something has taken it. era tejja kudda nga temaze kikola And it will not return void. singa mbadde bwe nandigamba amiina If I were ay'amaanyi you, I could say a good amen. ne bagitwala mu ssabo lya dagoni And they took it to the house of Dagon. ne bagiteeka kumpi ne dagoni And they set it by Dagon. ku mabbali By ga dagoni Dagon. By Dagon. weetegereza ebigambo ebyo Look at those words intently. era kuba akafaananyi And imagine it. essanduuko bagiteeka ku mabbali They set it by Dagon. dagoni ali wano Dagon is standing right here. essanduuko ne bagiteeka wano And the ark is right besides Dagon. kirungi okusoma ebifaananyi ebyandikwa nga okuba ebifaananyi It's very good to read scriptures as you imagine them. kikulu nnyo It is very important osoma ebyandikwa nga okuba n'ebifaananyi to read scripture as you imagine it. tosoma busoma ebigambo mukama waffe Don't ebazi simply read words. mukama waffe ebazibwe Praise be to our Lord. abasudoodi olunaku olunya olwokusatu Verses 3. abasudoodi bwe baagolokoka enkya mu makya laba nga dagoni agudde amaaso ge nga gali wansi mu maaso g'essanduuko ya mukama Dagon was fallen upon his face to the earth before the ark of the Lord. ono edagoni ayimiridde bw'ati Dagon standing right here, essanduuko eri wano and the ark is right beside him. naye yagwa bw'ati But he fell prostrate before mu maaso g'essanduuko before the ark of God. enya mukama waffe ne bazi Praise be to our Lord. ajja ggwa He has to fall. yenna oyo ayimiridde mu maaso ga Whether he's Dagoni standing before you must fall. y'ateekwa okugwa so si ggwe He must fall, not you. ojja kusigala ng'oyimiridde ajja ggwa You will remain standing. He will fall. mwena mujja genda mwena mujja You are yajja not going to okgenda pick us out. He will pick us out. Sinawulira amina y'abakkiriza Had your good wano. amen. bagambye We nga have dagoni read. agudde mu maaso ge ng'ali wansi mu maaso ga sanduuko ya mukama ne baddira dagoni ne bamuzana ate mu kifo kye And set him in his place again. ne bamuyimiriza ne wansi ne bateekawo seminti bulungi And they n'ebiri put concrete again. n'addamu n'ayimirira And he stood up again. abo baagolokoka olwokubiri lwakumeka Which day is this? The second day. weebale nnyo yesu Thank you, Lord Jesus. ajja mukuba olusooka He will beat you the first time. bw'anaayimusa omutwe gwe era ajja kumuddamu When he lifts his head up, he will beat him again. ani agambye amina Who y'amaanyi has said a good amen? kubanga byogenda okulaba omwezi Because guno that is exactly what you're going to see this month. byogenda okulaba omwezi It is guno what you are going to see this month. abo baagolokoka olwokubiri enkya mu makya laba dagoni ng'agudde mu maaso ng'agudde amaaso ge nga gali wansi amakulu gakyo nti yeevuunise In other words, he was So- prostrate. tewerabya n'olwasooka yagwa ne yeevuunika mu maaso Don't ge forget the first time he fell face flat.
nga alagira ddala nti si ye Katonda. He literally showed that he is not God. Wali ku sanduuko eyamusinga. There is something about that ark that I had to luno go lwakubiri. prostrate. This is the second Era time. n'addamu n'agwa mu ngeri y'emu. And he fell in the same fashion, Ng'amaaso ge gali wansi with face to the mu ground, maaso ga sanduuko ya Mukama. before the ark of the Naye ku Lord. luno, But this time round, gamba ni ku luno, say this time round, n'omutwe gwa Dagoni the n'ebibatu head byombi of Dagon and both the palm of his eby'emikono hand gye nga bitemeddwako, were cut off. nga bigalamidde mu mulyango. Ekiwuduudu kya Dagoni kye kyamusigalirawo kyokka. Only the step of Buli Dagon was mukkiriza left amanyi to him. kyagenda kiraba If every believer is n'agamba going to see amiina. this, let me hear you good amen. Essanduuko yajjawo ejjambiya. Where did the ark of God get a panga from? Essanduuko yajjawo ejjambiya. Where did it get a panga from? Y'ensonga lwaki bagenda kukuza ku mulimu. That is why they are going to promote you at your Nga tolina workplace n'amapapula. without any credentials. Bagenda kukuza ku You mulimu. will be promoted at Ate work. abalala nga babagoba. When others are being Muwulidde cast away, obujulizi obwo. you've heard that testimony. Olinga agamba nti kisoboka kitya. You're saying, how is it possible? Nange mbuulira kisoboka Tell kitya. me, how is it Eno possible? sanduuko This is busanduuko. simply an ark, Bokisi bu bokisi. only a box. Mbu naye Dagoni yagwa. But Dagon fell anyway, N'amutemako omutwe. and his head was cut off, N'ebibatu. and his palms were cut Okulagira ddala off. nti teyagwa bugwi kigo ky'amaanyi. Not to show you that he fell a great Awo fall, yandibadde ayabise akusekuse he would ebitundu. have broken to Nedda. pieces. No, Yagwa bulungi. he fell very well. Naye ekijambiya ne kijja ne kimutemako omutwe. But an axe came and cut off his Bagenda head. ba. They are going to be cut off. Hallelujah! Hallelujah. Ani ayimiridde mu maaso Who go. is it standing Ani before you? ayimiridde mu maaso Who go. is it standing before you? Omutwe gujja genda. The head is bound to go. Omutwe ogulowooza. The head that thinks. Omutwe ogulowooza ebikusaawa. The head that thinks of hatred. Omutwe ogulowooza The ebikulwanyisa. head that thinks of war. N'engalo ezibikola. And the hands Mu that mwezi guno implement in byonna this man bigenda together mu linnya lya are Yesu Kristo all being Mukama. cut off in Jesus' name. Obadde olowooza nti oweddemu amaanyi. You thought you were so discouraged. Tokyogera. Don't dare say it. Langira nti nina amaanyi. Declare, I have power. Totunula n'amabega langira Don't nti even nina look amaanyi. behind. Say, I have Kubanga power. Katonda agenda kikola. Because God is going to do Omutwe it. ogubadde gulowooza. The head that has been doing the thinking Ebintu ebyo mu bulamu bwo mu famire yo. in your life, in your family, N'engalo ezibadde the zibikola. hands that have been implementing Bitemeddwako omwezi guno. have been cut off this month in Jesus' name. Tandika Begin okulaba amawulire ag'obuwanguzi. to see news of victory. Tofaayo ku bbanga ki kye litutte. Don't mind how long it's going to take. Tofaayo ku bbanga ki kye litutte. Don't mind how long it's Tandika taken. okulaba obuwanguzi bwo. Begin to see your victory. Ngambe tandika okulaba I obuwanguzi have bwo. said, begin to see your victory. Ngambe tandika okulaba obuwanguzi bwo. Begin to see your victory. Omu agambye naye musumba byange nga byaliwo dda. One has said, all that is, Byaliwo dda. it Byaliwo happened a dda. long time ago. Naye omanyi nti oyo tabyerabira. But do you know that he doesn't Yesu waffe forget? teyeerabira. Jesus doesn't N'okodde forget. byaliwo dda. Even though it happened a Ate long time asobola okuzza ago, obujja ebyo he ebikadde. can renew the old things. Agenda kitemako omutwe He'll cut the head off n'engalo and the hands off, gwa kuwa entandikwa empya. that he might give you a new start. Ajja kuwa entandikwa He empya. will give you a fresh start. Ngambye tajja kuwa He entandikwa will give you empya. a new start. Okumanya kuno Dagoni yagwa era kano n'amutemako omutwe n'engalo In so much Dagon felt so bad okulangira nti tagenda kuddayo nate kubeera Dagoni. to declare that he will never ever be Dagon again. Bino si ebigambo. These words are not from my mind. Laba olunnyi olwokutaano. Look at the next verse, verses Bakabona 5. ba Dagoni Therefore, neither the priests of Dagon kyebava balema okulinnya ku mulyango gwa Dagoni mu Asudodi na buli kati don't tread on the threshold of Dagon in Ashdod newankubadde this day, omuntu yenna or any other person ayingira mu nyumba ya Dagoni. that comes into Dagon's house. Essanduuko bwe yayingira yaggalawo Dagoni n'ebintu ebyo byonna. When the axe showed up, it closed out Dagon and everything that is his. Kale no kankubuulire. Now let me tell you Ova this. mu bwavu obutaddayo nate. You live poverty permanently. Ova mu ndwadde eyo obutaddayo You nate. live sickness permanently. Ova mu mbeera eyo obutaddayo You live nate. that situation Buli permanently. kyonna ekiyitibwa Dagoni tekigenda kuddayo kwogerwa Whatever mu is matu called go. Dagon shall never speak in your Bw'oba ears okikiriza again. kampulira amina yo y'amaanyi Believe ennyo. it. Let me hear a good amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
nze mba kuba gwe nandiyimiridde nenkuya Yesu If I afengereza were you, I amaanyi would stand on my Nandi- feet and nandiyimiridde say, nemutendereza Thank you, Jesus. nandiyimiridde Thank you, nemugulumiza Jesus. kubanga Thank nkikkiriza you, Jesus, because kubanga I believe. nkikkiriza Because I believe. kubanga I nkikkiriza believe. eyasuubiza He mwesigwa that promises faithful. eyasuubiza He that mwesigwa promises faithful. nakola agenda kola He's going to do it. mwongere engalo bw'otuula mukama akwenya omuti Clap to him as Woo! he gets it. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. osobola okutuuka mu mbeera You can reach a situation nga toli kyoyinza kukola and you are in an impasse. ne bw'onoosaba saala ki However much you pray, ne bw'onookola otya however much you do what, there's nothing that you can tukimanyi. do. We know tubeera balamu lwakukkiriza we live by faith. nokyojja kusigala nga nyimiridde So I can only stay standing, nga nzikiriza believing. ekyo tekitegeeza That doesn't mean nti n'olwekyo nemeddwa that I have failed. nedda No, kubanga waliwo essanduuko because there is the ark we yayisenze weesiraba where it has passed, where I can't see. nze sobola kuyitayo nze ntyayo I can't get through because Abaana I'm ba afraid of Isirayiri- that place. The children of Israel, baali tebasobola kgenda mu nsi they y'abafirisuuti couldn't go to the country of the bajja Philistines. kubatta bonna They could have killed all of them. naye ng'essanduuko egenze But yet the ark had left mu nsi to y'abafirisuuti the country of the Philistines. egende ddala ku kikolo mu ssabo awali It has amaanyi gone to the very root from the shrine where the root is. dagoni enyini emutemako omutwe And Dagon's toddangayo head was cut off. toddangayo kweyita dagoni Don't ever call yourself Dagon n'obukono again. bwe baakubumbako n'abutemako And those hands were cut off. tolina ky'oyinza kukola There is nothing you can do with those cut off hands. amawulire amalungi gajja Good news is coming. tonnatuuka ku nkomerero You are not yet tonnaggwa mu finished. maanyi You haven't yet been discouraged. abaseka baddembe okuseka Let those that laugh, laugh. aboogera bulijjo boogera Let those that talk naye gwe linda waliwo always. mukama kyakola But wait, the Lord is up to something. anti essanduuko egenze Because kyeŋŋamba the ark has gone off. ŋŋambye nti essanduuko I egenze have said the ark has gone off. essanduuko egenze The ark has gone off. haleluya Hallelujah. mu kuva In Exodus essula 14 chapter 14, okuva essula 14 Exodus 14 onye olw'ekkumi n'essatu and verses 13. bannange mukama alina kyentiisa omwezi guno There is something awesome God is going to do this month. gwe beera mu kukkiriza Only believe. okuva 14-13 Exodus 14:13. musa n'abagamba abantu And Moses said unto the people, temutya Fear not, muyimirire buyimirizi stand still. baali tebalina kye bagenda kukola They couldn't do anything anyway. bali bagenda kukola ki What were they going to do? kuyimirira buyimirizi Only to stand. temutya Don't be afraid. muyimirire buyimirizi Stand still mulyoke mulabe obulokozi bwa mukama and see the salvation of the Lord, bwana bakolera leero which will show unto you today. kubanga abamisiri be mulabye leero For the Egyptians whom you have seen today, temulibalaba nate emirembe ye shall see gyonna them again no more sinnawulira amina forever. yabakkiriza ennungi I haven't esinaka yet had your amen. ebintu ebyolaba kakati ogenda kuddayo biraba Whatever you emirembe are seeing now, you gyonna are never going to see again forever. nze ndi wano ndi mujulizi I am a witness, nina n'abajulirwa we bali wano and I have my other witnesses abaali abaava ennyo who are in abject ne poverty, tuva mu bwavu and we walked out of ne poverty. bw'okola tosobola kunzizaayo And however much you do anything, you can't get me ne back to bw'okola poverty. tosobola kunzizaayo However much you do, you can't get me back to sikyasobola poverty. kubeera mwavu I nate cannot be poor again. ate omwezi guno essanduuko ya katonda egenze And this month, the ark of God has set off egenze mu ssabo lya dagoni ow'obwavu to the shrine of Dagon of poverty. onoombuulira ekinaavaayo omwezi guno Tell me, you will tell me what is going to happen. Hallelujah. wano waliwo abooluganda Their brethren in this place, akawunti zaabwe eza banka zigenda kuzimba buzimbi their bank accounts are going to kuzimba swell. buzimbi They are going to swell. webale nnyo yesu Thank you, Lord oba Jesus. bw'aba yakikola edda If he did it a long time ago, ne leero ajakikola he will do it even today. bw'abanga yakikola luli If he did it gwe before, yimirira kati ogenda kukola stand. What ki are you going to do? yimirira buyimirizi Only stand, mu kukkiriza believing.
olabe obulokozi bwa and Mukama. see the salvation of Yesu the yagamba Lord. Maliza, Jesus said to Martha, saakugambye didn't I tell nti you bw'onokkiriza that if only you believe, onoolaba ekitiibwa kya you see Katonda. the glory of God? Kino kye kiseera guno gwe This mwezi. is the time, this is the month. Ebintu ebyo tosobola birwanyisa. You can't fight against all Bikusinga that. It amaanyi. is much stronger than you Bakusinga are. amagezi. They are much wiser than you Bakusinga are. ssente. They are richer than you are. Bakusinga enkwatagana. They have more connections Naye than waliwo you amawulire have. amalungi. But the good news is this. Essanduuko y'endagaano The ark egenze. of God's covenant has set off. Essanduuko y'endagaano The egenze. ark of God's covenant has set off. Amawulire amalungi gajja. Good news is upcoming. Amawulire amalungi gajja. Good news is coming your way. Abamisiri abo boolaba togenda kuddayo balaba nate The emirembe gyo. Egyptians you see, you will see no more again. Endwadde eyo gy'olaba togenda The kuddayo sickness giraba you see, you will emirembe never see gyonna. again. Forever. Kani okulangira nti nina amaanyi. Begin to declare, I have power. Sikyali munafu nina I am amaanyi. not weak anymore, I have power. Mu Luka 8. In Luke chapter 8. Luka 8. Luke chapter 8. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Lord Jesus. Nina amaanyi. I have power. Mbwe omunafu agambe Let the weak say nti ndi w'amaanyi. that I am strong. Kati olwo ani munafu ate mu bwakabaka bwa So Katonda? then who is weak in the kingdom of Olaba God? n'omunafu agambye nti alina amaanyi. Ate Because kati ani the omunafu? weak has said, I have strength, so who is the weak one now? Luka 8:9. Luke 8:49. Ekyandiko kigamba nti awo yali akyayogera ne wajja omuntu eyava mu nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro ng'agamba nti muwala we afudde, toteganya muyigiriza. Naye Yesu bwe yawulira, But when Jesus heard it, awulidde owooluganda, the Lord has heard. awulidde Setaani ky'ayogedde, The Lord has heard what the devil has said. awulidde mulabe wo ky'ayogedde, He has awulidde. heard what the Yesu enemy waffe has awulira said. bannange, Our Jesus hears. awulidde. He hears. Yesu bwe yawulira n'amuddamu nti totya, He answered him saying, fear not, kkiriza bukkiriza, believe only. tolina ky'oyinza kukola kaakati. There is nothing you can do about it Tosobola now. kusaba, You can't pray about tosobola it. kusiiba, You can't fast about it. tolina ky'oyinza kukola. There is nothing you can do. Kaakati Now, kkiriza bukkiriza, only believe. kkiriza bukkiriza, Only believe. ajja kuba mulamu. He shall live. Naye oli afudde. But he's already dead. Totya, kkiriza Don't bukkiriza. be afraid. Kigambo Only believe. kutya, kigambo kufa Fear. kitiisa. The word death brings fear. Naye totya, But don't be afraid. kkiriza bukkiriza, Only believe. anaaba mulamu. He shall live. Ekibuuzo kiri, So the question is, muwala we yalamuka did the n'anadde daughter mulamu. have a life restored to Wangi, her? Yesu omuwala oyo yamuza engulu, Did Jesus resurrect that daughter? ne bizinesi ajja kugiza engulu, He shall resurrect your business. n'obufumbo bw'ajja kubuza He shall engulu, resurrect your n'emisomo gy'ajja marriage. giza He engulu, shall resurrect ne your famire yajja giza education. engulu, He shall resurrect your ennyumba relatives. yajja giza He shall engulu. resurrect your house. Kampuni yamira abakkiriza Let me y'amaanyi hear ennyo. a good amen from you. Gw'olina kukola ki? What do you have to Mukkiriza, do? mukkiriza. Only believe. Abaana ba Isirayiri baali awo. The children of Israel Nge was essanduuko stranded. egenze. Was stranded, the ark was taken. Eri mu Bafirisuuti. It was in the country of the Bo bennyini Philistines. be bagitutte The Philistines had taken nga the ark. tebamanyi kye beetwalira. They didn't know what they had in their hands. Oyo akussaako engalo ze oyo Whoever puts his tamanyi hands on doesn't know kyakwatako. exactly what he's touching. Oyo akussaako engalo ze tamanyi Whoever is kyakwatako. placing his hands on Oyo it, ayogera ebigambo the one oyo who's saying all tamanyi those words gw'ayogerako. doesn't know who he's talking Essanduuko about. esimbudde. The ark has set off. Kabulyamira abakkiriza y'amaanyi Let ennyo. me hear a good amen from you. Kkiriza bukkiriza omwezi guno. Only believe this man. Yimirira mu kukkiriza. Stand believing. Mukama guwasuubiza. God, you promise. Sijja kutunuulira bintu bino I will byenda. not look at the circumstance. Sijja na I kufaayo. will not care. Nze nzikiriza gwe kye wagamba. I only believe what you say. Era nzikiriza nti ogenda And kikola. I believe you're going to do it. Kkiriza bukkiriza. Only believe. Kkiriza bukkiriza. Only believe. Kakati mu ndagaano empya In the New Testament, mulimu ekigambo. there is a word Ekifaananira ddala kino ekyaliwo mu ndagaano enkadde. much as like as that was in the Old Testament. Essanduuko ne bagitwala mu ssabo The ark was taken to a shrine n'eriggala and it closed it off permanently. emirembe gyonna. Permanently. Bakabona The priests na buli muntu yenna nga and teri every person asobola kuddayo kulinnya mu ssabe. couldn't get to that shrine again. Basobo ne banyago. Ladies and gentlemen, Eyali bokisi bu bokisi. that was simply a box. Yatemako omutwe gwa Dagoni It cut off the head of Dagon n'engalo. and his hands. Mu ndagaano empya
in the New Testament. Genda nange mu Matayo essula eyokuna. Together, let's go to Matthew chapter 4. Nkulage Dagoni And I show you Dagon ng'atwala essanduuko ya Mukama. taking the ark of the Lord. Matayo 4 Matthew chapter 4 onyola okutaano. and verses 5. Lugamba nti awo Setaani Then the devil n'amutwala ku kibuga ekitukuvu. took him up into the holy city. Batwala ani ono? Who is this that is being taken? Batwala ani ono? Who is it being taken? Abaamulaba balaba ani? So all those that saw him being taken, what did they see? Abaabalaba nga bagenda balaba ani? They that saw them walking along, what did they think? Si bigambo byange bibino wano. These are not my Awo words. Setaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu. And the devil took him up into the holy city. Obadde olowooza mbu olusaani wano ku nsi watasobola kgenda. You thought that the devil cannot access some places on earth. Wano ku nsi wano. Right here on earth? Kale Katonda yamubuuza nti ova wa nti obadde atambula eyo. God asked him, where have you Mbona come from? abona. I've been roaming around Mbona the bwentyo. earth, you know, Hey! going about the earth. Sitaani atwala Yesu. Satan took Jesus. Abaabalaba nga bagenda nti oyo Those si Yesu. that saw the two of them going, didn't they say, isn't that Jesus being taken? Agenda n'ani oyo? Who is he that is leading him? Sitaani amutwala. Satan is taking him. Mukakasa Sitaani yennyini nti Are you sure it is the devil? Yes, he is. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kati mbeera ki ekyakutiisa? So which situation are you afraid of? Mbeera ki ekyakutiisa? Which situation are you afraid Olaba ne of? Yesu Even Jesus Sitaani yamutwala. was taken by the devil. Amututte He's taken him mu kibuga ekitukuvu. into the holy city N'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu waggulu. and set him on a pinnacle of the temple. Kati enako amadaala nakeno. So he came down the temple and spoke from below N'amugamba nti obanga oli mwana wa Katonda and said, if thou be the Son of God, buuka ogwe wansi cast yourself down, wette. commit suicide. N'akamugamba nti kubanga kyawandiikibwa For it is written, alikulagiriza bamalayika be he shall give his angels mu charge mikono gyabwe concerning bali thee, bali kuwanirira and in their hands they shall bear thee up, olema okwesala ekigalo ky'okujjinja. lest any time thou shalt dash thy foot against the stone. Ne bamalayika baaliwo naye nga beekwese. Even the angels were around, but they were in hiding. Bamuwulira nga bewekyandika They heard him say the scripture, and they were like, oh, goodness. owulira bw'alimba Do you hear how he's deceiving? naye nga tebasobola kujja waali And yet they couldn't come where he was. nga Yesu ogu Jesus was by himself alina Sitaani with the devil. tonatuuka ku nkomerero. You haven't yet seen anything yet. oli batandika okulowooza nti naye bannange Yesu okkiriza otasana okutwala. Someone can say, how can you allow the devil to lead you to this place? Ekibuzo kiri ani anaawangula ku nkomerero. Question is, who shall win at the end? Oyinza okuba nga oneetwalira nga weetwalira olubawu. Probably you're taking by yourself. Wekiri It is so. weetwalira salambwa terina ddagala. You're taking yourself and there is no cure for gwe that. baleke batandika okuzanyira ku mirimu gyo. Let them alone that they may begin to ojja joke basanga around nga with their basobose joke. ennimi. You shall find them with their tongues sticking out. mu linnya lya Yesu Kristo. In Jesus' name. Okyatawana n'abantu. You're still bothered about people. Don't be bothered. Olaba ne Yesu teyatawana na Sitaani. Even Jesus didn't bother about the devil. Yesu yali amanya ekigenda omutaasa. Jesus knew what was going to save him. Yesu n'amugamba And Jesus answered, kyawandiikibwa nate it is written again, tokemanga Mukama Katonda wo. you shall not tempt the Lord thy God. Nze ndi Katonda wo. I am your Lord. Yesu yamugamba nze ndi Katonda wo. Jesus Ayimiridde said to him, waggulu I eri. am God. He Ayimiridde waggulu said, eri. standing at the Ndi pinnacle, Katonda wo. I am your God. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to our Lord. Olwomulala lugamba Verses 8 says, awo Setaani n'amutwala. again the devil took him up. Aba balabisa nno nga bagenda They are seeing the devil taking Jesus. kale ate bagenda wa? Now where are they headed this time round? Bwe bavudde mu kibuga toolabye nga bayitawo awo. We saw them headed from the Nti holy city. Where are they taking him now? Yesu ne Jesus and the devil. Are you sure? abadde Sitaani yennyini. The devil himself? Sitaani yennyini. Yes, the devil himself. Baakayitawo awo They have baakayita. just passed by this way.
olwamutwala wa Where is he headed? ku lusozi oluwanvu ennyo Unto a high mountain. n'amulaga ensi z'abakabaka bonna I showed him all the kingdoms of the world abali mu nsi n'ekitiibwa and kyazo the glory of them. n'amugamba nti ebyo byonna naabikuwa And he said unto him, all these things will I give you bw'onoovunnamu if you okunsinza will fall down and worship me. naye yesu yali amumanyi But Jesus knew who the devil was. omubbi yali agabye ku kintu bukyangabaawo Can a thief ever give anything? yesu ever yali since omubbi existed? tajawula okubba Jesus said the thief cometh not but to steal, Kutta, kill, nakuzikiriza and destroy. temulimu kyakugaba There's nothing about giving in him. tagabangako oluzaalo mu He's ssabo never given a bath in a shrine anytime. sanduuko ya katonda yegaba oluzaalo It mu is the ssabo ark of God that gives bath in a shrine. kandi ogenda kwesitalira bwereere Now you're going to be offended for no reason. tagabangako oluzaalo mu ssabo He's tebakulimba never given, no one should deceive you, he's never sitaani given. kyangabao tagabangako bugagga He's never given wealth. kubanga tabulina mubbi Because he doesn't have any of it, he's a omubbi abeera thief. n'ekintu Can a thief kyayinza have okuwa his own possession to give to you? bino ebigambo byange oba Are these words from my mind? n'amugamba Or atya how did Jesus answer? ebyo byonna n'abikuwa bw'onoovunnamu okunsi All these things will I give you if you will fall down and worship me. yesu n'amugamba atya Then Jesus said unto him, n'amugamba vaawo genda setaani Get thee hence, Satan, kubanga for it is written, kyawandiikibwa it is written, gw'olina okunsinza you must worship me instead. gw'olina okunsinza You have to worship me instead. wajeema bujeemi n'ova mu ggulu You only naye gw'olina rebelled and okunsinza left heaven, you have to worship me Osinzanga Mukama Katonda wo. instead. Worship the Lord thy Era yekka God, and gw'oweerezanga. him only shall you serve. omanye ekyatuuka mu nnyolo ekumi n'olumu You know what happened in verses 11? kyekigenda n'okutuukako omwezi That is exactly what is going to happen to you. anti essanduuko ya katonda Because the yakusooseeyo ark of the dda Lord is already omanye arrived. kyatuukawo wandyagadde okumanya kyatuukawo You know what? No, to know what happened? ekyandika kigambo ekitya What does the scripture say? sibawulira I can't abooluganda hear you. mutya muti kwogera linnya Are setaani you mutya afraid to kusoma say the word mutyaki devil? What is it you're afraid of? kambawulire mwenna mwenna Let me ffenna hear ffenna. all of you awo setaani akuleka mu linnya lya yesu kristo mukama omwezi guno akuleka famire yagireka omwami wamuleka mukyala wamuleka abaana babaleka bazadde babaleka emirimu gyagireka nga bwe yaleka yesu naawe akolesa olwaleero oyo yesanduuko yaffe y'endagaano That is the ark of a covenant. naye mu ndagaano ekadde yagenda bugenzi mu ssabo In the one of the Old Testament simply went to a shrine. eno esanduuko yakano endagaano empya The yatuukira ddala ark of God in the New yatuukira ddala ku Testament sitaani arrived where the devil was, n'awanika and he surrendered, n'amuleka and he left him alone. n'abagamba nti bamalayika baali weebali naye I say to you, the nga bali mu angels kisiko were present but hiding in the near bushes. nga beekwesa omusajja They were hiding from Satan. fe batugamba mbe bw'osiiba They say to us that when you fast, bamalayika nga bajja then the angels show up. yesu bwe yasiiba When Jesus sitaani eyajja bamalayika ne beekweka when Jesus fasted, the Oh, angels yeah. fled and Satan yeah. showed up. era yesu abeera kuyita bamalayika If Jesus were to call on the angels, sitaani yali byoli oyita baani abo Satan would have smacked him in the face. Who is it you're calling? Oyi- laba bamalayika ne bajja bamalayika And behold, angels came. bwe baayita bakyawulira ddoboozi yonna weyawa When they couldn't hear a sound, nga tule we don't hear anything. nga balekeddewo I think the conversation has ended. sitaani agenze The devil has left. Let's go quickly, quickly. omusajja obadde Oh, omusi you're about to kill him. omusajja obadde You're omusi just about killing him. wano waaliwo bamalayika bagenda okuwujja ssente The angels coming to minister upon you. bamalayika bagenda kuwujja obulamu They are going to minister life to you. waliwo gwe bagenda okuwujja ennyumba There are those that are going to be ministered with waliwo a gwe bagenda house, okuwujja emmotoka ministered to with a car, waliwo gwe bagenda okuwujja embaga ministered to with a wedding. bwobanga iwe kampuliyamina You're the y'amaanyi one, let me hear good amen from you. Hallelujah. Hallelujah. gwe mwezi guno This month,
Kiriza bukiriza. Only believe. Essanduuko egenze. The ark has set off already. Essanduuko eri mu lugendo. It is on a journey. Omwezi guno teddanga talese mawulire malungi. This month it is not returning without good Week news. eno yennyini. This very week. Wajja kubeerawo amawulire amalungi. Good news is upcoming to you. Week eno This yennyini. very week. Amaaso gajja kulaba ebirungi. Your eyes will behold good Amaaso gajja kulaba things. ebirungi. Will behold good Amaaso gajja kulaba things. Your eyes ebirungi. will see good things. Lekera okulowooza ebibi ebyerero Stop kutuukako. thinking bad things happening to you. Tandika okweraba ng'oli mu bintu See birungi. yourself in only good things. Kubanga Mukama by'agenda Because okukola. that is exactly what God is going to Tandika do. obifumiitiriza. Begin to think on them. Laba ng'oyitawo. See yourself making it Bonna abadde through. bakugaana okuyita. Whoever is trying to get Laba nga away, bakwasa empapula. see yourself being given Nga those tomanya gye papers, bava. not knowing where they are from. Singa mbadde gwe yandigambye I wish amina I had ey'amaanyi. an amen from you. Gwe mwezi guno, It is this month. mwezi gwa maanyi. It is an awesome month. Essanduuko egenze mu nsi The ark y'Abafirisuuti. has already set off into the country of the Philistines, Era bakaguddeko. and they are done for. Ab'omu ddagaano enkadde baayita bamanyi na kigenda mu maaso. In Abaana ba those Isirayiri. of the Old Testament, they didn't Fair? know what was happening, but we Tumanyi ekigenda mu know maaso. exactly what is happening. Newankubadde ebintu birabika biwano mu maaso. Even though it is evident before us, Emabega eyo waliwo ekigenda mu in the maaso. background, something is happening. Mukwano gwange erinnya lyange nze Hani Mutuukiriza ndi musumba wa Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere ewamukubira okwoyo okutambulira mu kutya olw'ebirooto by'oloota oba bibakulootako okusaba n'okusiiba bifuuse kubonaabona gy'oli bifuuse mateeka tokyalina mirembe mu kuwaayo okutudde ebikolimo n'endagaano z'abajjajjaabo naye tolaba njawulo bakusabidde emirundi mingi naye nga tokyukako. Mukwano gwange nkuyita okujja okuyiga ekigambo kya Katonda ekijja okukyusa obulamu bwo wano ku Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere ewamukubira. Jangu oyiga ekigambo kya Katonda buli Lwakubiri, Olwokuna n'olwa Sande. Ojja kumanya amazima agajja okufuula ow'eddembe. Lwaki otambulira mu busibe ate nga walokoka? Mukama akuyambe ng'ojja. Kampala Bible Revelation Church esangibwa wano e Makerere ewamukubira okumpi ne MBI ku Sapolo Kabwa Road. Nkwaniriza